Yo. Dr. Prosperous ye kumbe kweche chimu. Kale no. Ye no. Tunyambule wanangu kwandwa jari. Ate so emukuluka uchi tusabusenya obwangi twasingane emyezi emibadde tutala ku TV naye buli lunaku lubeerako lwemukisa bulina olunaku lwago guno gwe mukisa gwaffe naffe okuliraana emyezi eno etulabidde ebbanga Katikkiro kwayiniriza olw'ebikwagiriza bakolaki laki naffe tusembedde kumpi nentulekerane emipendewaamu twebaza ssebo ntabiina n'abaweeka abamu baana abamu n'abange nabo nga bafuna omukisa okuyingira ku Bulanga ne baanirizibwa ne balaba ekitiibwa ekiri wano mu Bulange. Katikkiro twali mu kuziika omukulu nga wekitanda waffe ng'afudde. Katikkiro nagende kumubuuzaako twenzirayo n'antubira omukulu oyo omuwandiisi we n'ampa obubaka obuwandiike. Katikkiro yankozesa ate n'akolera omutawaana okumpa ebigambo byaŋŋambye mu buwandiike naye nziramu okukozesa ayina ekitone tugana naye tulaba nsonga lwaki tusembera gyali kubanga naye atusika akuwumaganya okumusemberera tukola ekitone ekyo obuweereza oza tutafuna emikisa mingi. Katikkiro yandiyise nanyamba bannange bannange omukerekeka embuga bakuyisa embuga si buganzi naye ekikoze obulungi ffena okuteera embuga si olutalo okutuusaako okulamusa abishopuzi waabwe namutegeeza ku puroguramu eno era ne kumaaca ga leero ne mutegeeza nampulira n'essebo nakwebaza n'emirungi okukoleragana awamu enjawulo ku ludda olw'amateeka tukolaganye naye ebbanga wangu tufunye emikisa nzebera kirimu kyakutambula ate neneebazaamu ennyo kubanga ne jjajjaffe Kasujja alutubidde emana tusanyusidde okwongera basobola okusisinkana okwongera okweyambulira ate okusingawo olw'ekiddwako wannyo nandisobodde okusigala wano nabalawo omuganjirwaga nti abaana tuzimbe wano ensisira ssatu twebintu wano ekituzaayo eri kiki naye ndowooza asobola ekitutukuliddwa tumweyongera okweyambisa ate nokukomawo okufuna emikisa balira sebo nansalamu okwebaza ebalikuwayo kadde kano tutuuse mu mbuga awo ng'abantu bangi ze ndowooza ngera bonna baagala Katikkiro bayize naye naffe n'otuwagadde akaffe tulabeko tulabe n'abakuboweero abaweereza wansiwo tusibe nnyo empisa etuweereddwa tutambulireko ate gituyingize mu buweereza buno naye mwenna mbayitanga ttaano nze kaadi yammwe ttaano ekujja ekasana luweero ebirala twetubyongererako mwebaleze balebitali nakwata mu nsawo nagulayo certificate ya sente nyingi nnyo 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 yasaba mukama wange limutwale ya certificate yabangibwako omukulu wange owekitiibwa John Baptist Olusi bwe yali omuwanika wa Buganda nafaana Katikkiro emabega eyo owekitiibwa Olusi yafuuka omuwanika wa Buganda mu 1991 nga owekitiibwa Henry Kayonawo n'abeera mu mulimu okutuuka 2005 yayiye ebintu bingi okuyimirizawo Obwakabaka era ekkubo lye
nga kifuna kuyimba kitiibwa n'okusaba omusi. Tuddemu okwebaza Obwakabaka waffe n'Obwakabaka okutwalira wano. Nkukwasa Ssaabasajja era nga bwe twamusabidde nga tutandika olukuŋŋaana lwaffe luno, omuwa amagezi, omuwa amaanyi, omuwa obusobozi okusobola okulambula obulungi Obwakabaka buno obwa Buganda. Twebaza ekirabo kya Katikkiro MAYIGA n'emirimu gyonna gy'afuba okukolera Obuganda mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Naye tumusabira amaanyi, tumusabira obulamu, tumusabira obusobozi asobole okutuukiriza ebyo Ssaabasajja byonna by'amutuma okukola lwaffe ffenna abantu abali mu Buganda.